Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi waffe wa Al Hidayah Media tukwaniriza ate nate mu programu yaffe biki ebyaleetera omulungi Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam okubeera successful mu nkola ye ya da'wa, mu ntambula ye n'abantu be, mu mbeera zonna. Twagamba nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kifaananyi kirungi Allahu subhanahu wa ta'ala kye yatuwa ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tuze tutunuulira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam butya bwe yawangaala n'emikwano gye, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam butya bwe yawangaala n'abakyala be. Olwaleero tuzze n'omugenyi waffe Sheikh Ashraf Kayiira katwe ku salaamu ate tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi wa Al Hidayah Media yali taaze okumanya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam butya bwe yawangaala ne basahaba be mu mbeera ez'essanyu, butya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yawangaala ne basahaba be mu mbeera ey'okusaaga, kubanga tukimanyi nabbi naye ate muntu ayina ebyamunyiizanga ng'omuntu, naye ayina nebyamuleetera akamwenyumwenyu alayhi salatu wassalaamu. Kaakati nkusaba ssebo oyambe omulabi wa Al Hidayah Media ategeere Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga omusaazi eyasaaga ennyo n'abawangaala nabo ekyamuleetera okusakisidinga mu da'wa ye. Naam Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناهت على الأيك الحمائم صلى الله عليه وسلم. abalungi abatulaba, Allah tumutendereza ebbanga lyonna n'ebitendo bye ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu. Saba wa kitiibwa Allah asse ebyengera okusaasira n'emirembe ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, oyo eyatugira n'obulungamu nga nabo yeddiini eno mwe tweyagalira olwaleero. Saba Allah atuwangaze nga tuli abasiraamu abakkiriza, era tatujjanga mu duniya okujjako nga tuli abasiraamu abakkiriza. Allahumma amin. Allahumma amin. Omusomo gwaffe tutunuulira biki ebyawa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebyamutuusa ku buwanguzi mu ddaawa. Kuba teryawakanya buwanguzi bwe, teryawakanya buwanguzi bwe, naye kati twagala tujje nga tubiraba nga bwe tuzze tubiraba episodes eziyise. Naam Sheikh. Olwaleero Sheikh oleese topic nga tulina kulaba ku kusaaga kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twalaba mu episodes zaffe ezayita ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waliwo ebyatuukanga n'akangula ku ddoboozi, waliwo ebyatuukanga nga ayogezaamu obukambwe olw'ensonga eyo yabanga ebaddewo nga kyetaagisizza okulaba nti kyakuuma kirina okugenda mu maaso. nga bw'olaba nti sahabi yagenda gyali namugamba ya Rasulallah ffe emizikiti tunaatera ogivaamu. Bwe yagenda ewoono yali abasaaza naga ayuha nnaas innakum munfirun, mugenda kugoba abantu mu mizikiti olw'okulwisaawo essala. kuba bantu babeera balwadde, bantu babeera n'ebire. Era yawe ensonga n'agamba nti omuntu bw'obanga olina b'osaazizza kirungi owewulemuko
olwansonga yusalliya waraaka alkabir wadhaif wadhu lhaja muboosaza mulimu abakadde mulimu abanafu mulimu n'abalina ensonga ezibagoba naye ng'agambye akansooka enzijewo eswala ndyoke ngende mu birala tofa ku bano bali mu stage yemu naawe ab'amaanyi go. So tulaba nti ensonga zajjanga n'akangula ku ddoboozi sallallahu alaihi wasallam naye yadde byaliwo ebityo omubaka Muhammad yasaaga nnyo n'abantu be yawangaala nabo awo wenyini ate tekyakoma ku nabbi yekka era tujja kulaba nti ne basahaba nabo baasaaganga ne battabiin bigenda bigobereŋŋana mu kusaaga kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu atunyumiza mu hadithi emu n'atugamba nti rubbama qaala li annabi sallallahu alaihi wasallam ya dhal udhunaini. Omulabi akitegedde atya nti oba oli awo olumu nabi saa sallam bwe yampitanga naye ng'ekigambo kyakusaga owange gwe nannyini matw abiri bw'ogenda n'okitunuulira teri muntu atalina matw abiri naye ekyo tukitwala mu mbeera ey'okusaaga oba olumu tusobola okukitwala mu mbeera ey'okuba nti nabbi yakozesa ibaara eyo yakozesa lafuzi eyo yakozesa ekigambo ekyo ng'ayagala kusika attention ya Anas asobole okuwuliriza nabbi bye yali akolaki bye yali amugamba. Kitulaga saawa zino nkwagalako matu essaawa zino nkwagalako matu ya dhal udhunaini kijja mu mbeera ey'okuba nti nabbi yayagala kusaaga na mwana ono Anas, oba kisobola okujja mu mbeera ey'okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagala kusika attention ya Anas amuwa amatu asobole okuwuliriza byamugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radiyallahu anhu atuwa ebyokulabirako bingi ku kusaaga kw'omubaka Muhammad olw'ensonga nti mu bantu abaawangaalako ennyo ne nabbi Muhammad kwaliko sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Atunyumiza mu hadithi endala n'atugamba nti yalina mutowe baali bamuyita Umair mutowe bun Anas mutowe mutowa Anas baali bamuyita Umair bin Malik yali ayitibwa Umair lwansonga nti yali muganda wa Anas ku maama we Ummu Sulaim. Baali bagatta maama ne Anas. Ummu Sulaim ye yali maama waabwe. Kati Umair oyo yalina akanyonyi ke akatono ke yali azannyisa akanyonyi ne kafa. Akanyonyi akabuuka akanyonyi ng'omuntu abaana abato babeera n'obunyonyi obwo. Ekikulu mu kubeera n'ebintu ebyo kwe kuba nti omuntu okafaako n'okalabirira ng'okubeerako nako tekikabonyaabonya tekikakosa. Obusiraamu tebutugaana kyekimu mu mbeera yemu era obusiraamu tebutugaana kubeera na kapa waka ebbanga ly'omala nga togibonyaabonyezza mu kubeerako nayo. Kakati Umair ono yalina akanyonyi ke akanyonyi kabeera nako ewaka akalabirira ng'abaana baagala nnyo pets ezo. Kakati akanyonyi ka Umair kyekava kafa. N'omukwano mungi gwakalaze we kafa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga nnyo n'abaana abo kyava mugamba ya aba Umair ma faala Nughair. Mbeera yakusaaga ya aba Umair ma faala Nughair. Mwana muto nga waayi gwe Abu Umair akanyonyi kaffe ate kaabadde katya. Teyali mu mbeera yakumujeeja sallallahu alaihi wasallam wabula yali mbeera yakusaaga. Amaze n'okumwambaza ekitiibwa alaihi salatu wassalam kuba tulabye nti mwana muto naye amuyise Aba Umair. Ya Aba Umair ma faala Nughair. Akanyonyi kaabadde katya ate. Kitulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam
yasaaganga where necessary wekyetagisiza ate n'abeera serious era wekikola ki era wekyetagisiza naye ekyenjawulo ku ye sallallahu alaihi wasallam teyasaagiranga ku bya bulimba buli kyeyasaagirangamu gaali mazima buli kyeyasaagirangamu kyali mazima sallallahu alaihi wasallam era tugenda kulaba ku ahadithi eziwerako nga tulaba nti nabbi kyabanga waaqii kyasaagiramu ddala nga kituufu ki weekiri katulabe ku hadithi emu wano Anas radiyallahu anhu atunyumiza mu hadithi eyo n'atugamba anna rajulan min ahli albadiya kana ismuhu Zahir bun Haram waliwo omusajja mu bannamalungu omusajja oyo yayitibwanga Zahir bun Haram bannamalungu bwe nkivuunula wano kisobola okutegeeza munnakyalo ali ewala n'ekibuga kakati gwe Allah lwakuba tannatusobozesa kuba nti nkuyitako ewaffe eyo gye tuva akhe ffe tuveeyo Lwengo n'oyingira eyo mu nsozi era Allah lwalituwa enteekateeka ennungi olituukayo olimanyira ddala nti bano baseeka kayira be bannamalungu gwali mu hadithi naam sheikh musajja ono yali munnakyalo nga munnamalungu yayitibwanga Zahir bun Haram وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدي من البادية bweyabanga ajjako mu kibuga eno yawanga nabbi yaleeteranga nabbi ebirabo okuva mu kyalo amuleeteranga ettu ng'agaalino lya mukwano gwange alayhi salatu nga bw'onaalaba kankuwa ekyokulabirako omuntu asobola okuva mu kyalo eyo ng'azze mu kibuga wano okubalabako genda okulaba mu byakuleetedde nga kuleetedde amatungulu togamanyi ettungulu ku kibuga ogenda ddijja tolirabangako naye ng'alireesi kakati Zahir bun Haram ono yawanga nabbi ebirabo okuva mu kyalo wakana nabbiyu sallallahu alaihi wasallama yuhibbuhu ekituufu nabbi yalinga ayagala nnyo omusajja ono yamufunamu omukwano ogw'enjawulo yali amwagala nnyo naye wakana damiman omusajja yali talabika bulungi yani ng'alabikibwako obwannakyalo seeka olaba fenna tumanyi tuli bitonde bya Allah naye waliwo ekitonde kya Mungu kyotunuulira n'ogamba kituufu Allah bw'ati bwe yasalawo kitonde naye ng'era enfaanana yaakyo si yennungi gye weegomba si ku ngoye ku feesi naam kitegeerekese sha yani Allah subhanahu wa ta'ala ekifaananyi kye yali yamuwa kyali kyekyo nga bw'olaba emyaka egiyise twali ku social media okwo nendabako empaka z'abasebabi mu Uganda wano kakati ffenno twali tumanyi oli sebabi oweekyazanga naye waliwo abajjaawo nga bavuganya naye naaga kalekaleko waliwo abajjaawo nga bavuganya tetutegeeza nti Allah yakola nsobi Allah bw'atyo bw'aba yasiima kituufu tabuuzibwa في الله سبحانه وتعالى قام تم القرآن بدأ بالله من الشيطان الرجيم آية جيرة بالدي آية تامبليتي من سورة الانفطار الله قام تفانني الله سبحانه وتعالى ميا يقال كتوندلا ميا كتوندلا في أي سورة ما شاء ركبك تفانني الله سبحانه وتعالى يا يقال كتوندلا kyeyakutonderamu kyekikumala bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yayagala kakati hadithi eno etugamba Anas atugamba nti kana damiman omusajja yali talabika bulungi okiwulidde faataahu nabiyu sallallahu alaihi wasallama yawman wahuwa yabii mataahu nabbi kyava ajja eri omusajja ono olunaku lumu omusajja yali mu katale ng'atunda byajje mu kyalo nabonalaba oli avudde mu kyalo sizoni ya bumonde azze mu kibuga atunda afune kasente kakati olunaku lumu nabi saa sallam asanga Zahir bun Haram ono mu katale ng'atunda byajje mu kyalo fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu nabbi kyeyava akwata omusajja ono ng'amuva mabega
ng'omusajja ono talabye nabbi. Kitwale ekyokulabirako tulina emizannyo gye twazannyanga nga bwe nzija ne mmanya nti Sheikh Huzaifa mukwano gwange nsobola okujja nga tondabye ne nkukwata mu maaso ne nkugamba teeba teeba ne nkugamba teeba. Kakati ne Nabi sallam Zahir bun Haram ono yamuva mabega fahtadhanahu min khalfihi. Okwo kwonna kusaaga kwa nabbi. Okwo kwonna kusaaga sallallahu alayhi wasallam. Wandeebuuzizza nabbi yandijeewo obudde obujja abake omuntu mugongo amukwate bw'ati. Wallahi bw'amala omukwata faqaala Zahir kyava amugamba faltafata فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر yabanga akyuka bwati nategeera nti ankutteko mukwano gwange mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. ظاهر teyajjawokko mugongo gwe ku kifuba kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okumanya nti ankutte ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yasaaganga ne basahaba. Wallahi Zahir bw'amala okumanya nti ankutta nywezeza ye mubaka Muhammad teyayagala na kuteeba kasita yamala okumanya nti yeye teyajjawo mugongo gwe. Ng'olwaleero omuntu bw'onaabeera awo stress zikutta oli ajja akubase okyalowooza akameeza tewakalese oli mu katale abagula tobalaba era ojja kumaliriza ogamba nkutte yenna nte nga sinnakola kyensuubira kukola. Naye Zahir bw'amala okumanya nti amukutte ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam teyajjawo mugongo gwe yasigalawo. Wajaala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallam mukusaaga teyava agamba nti man yashtari al-abda ntunda abaye ntunda omuddo nani amugula naye ngono omwana wa boobo Allah nga mwana wa boobo naye mukusaaga kwe sallallahu alaihi wasallam bali mukatale lulimi olumanyiddwa mukatale webiseera ebyo embeera ey'obuddu yali ekyaliwo era abantu nga babagula. Nabbi abuuza ani agula omuddu man yashtari al-abda kuba mutunda ani agula omuddu kuba mutunda. Faqala Zahiri amuddamu namugamba ya Rasulallah owange gwe omubaka wa Allah idhan wallahi tajiduni kasidan bw'obanga nze gw'otunda nga bwenfaanana ngenda kukubisa loosi etabangawo. Allahumma salli ala rasulillah. Bw'oba nze Zahir bw'oti bw'oyagala ontunde kunfaanana gye nfaanana oli mu negative oli mu loosi gy'otalabangako tajiduni kasidan ogenda kunkuba mu loosi gy'otalabangako. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi kyava muddamu n'amugamba lakin inda Allahi lasta bikasidin. Zahir mukwano gwange gwe yadde weerabanga agenda okunkubisa loosi eri Mungu toli loosi anta ghalin oli wa bbeeyi nnyo eri Allah. Wa fi riwaya mu riwaya endala anta inda Allahi rabih eri Allah olimu amagoba mayitirivu. Omulabi wa Al-Hidayah Media oyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mulungi ng'omukwano mulungi ng'asaaga butya bw'osanga mukwano gwo naye ng'akakasa nti embeera gy'ojjiddemu yakusaaga n'omuteeka ku level esembayo kuba eya wansi mukusaaga. Tuba tugambye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasaaganga yasaagiranga mu mazima kitegeeza ne sahaba ono ategedde nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asaaga yensonga lwaki naye mu kukomawo akomyewo nakusaaga sina lutalo nze omwana waabo ntunda otya ng'omuntu oshegedde yali asaaga sallallahu alaihi wasallam. Tulabye naam sheikh mu nsonga ezabanga serious yabeeranga yakandulanga ku ddoboozi
sallallahu alaihi wasallam naye bwe kyajjanga mu kusaaga ate yasaaga nnyo sallallahu alaihi wasallam mubimu ebyo nno kiina kye kitulaga abawangaala ne nabbi saa sallam ebyo bimu ku byabayamba bategeeza nti ono gwe bakolagana naye si malayika wabula kitonde nga bo bashar olabye Zahir bun Haram nabbi amukutta amunywezezza abuuza man yashtari al-abda ani agula omuddu Zahir yamugamba nti idhan tajiduni kasida ngenda kukubisa loosi gyotalabangako nabbi yamuddamu namugamba lakin inda Allahi lasta bikasidin eri Mungu toli loosi information yeyiseewo oyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twalaba naam sheikh hadith endala ya mama waffe Aisha radiyallahu anha agamba nti سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أحمل اللحم فسبقته twasimbuka mu misinde Aisha tunyumiza nti lumu baba ne nabbi mu lugendo batambula ngati baswahaba mwe bali nabbi kyava agamba baswahaba ntaqaddamu mwe mukoleki mukulembere mugende mu maaso mundekike emabega eno ne hajjati wange ategeeza mama waffe Aisha ninayo ka surprise ke Aisha agambe ebiseera ebyo yali tannagejja yali akyali portable yali akyali tannateekako mubiri agamba nti sabaktu Rasulullah sallallahu alaihi nabbi naga tuvuganyemu mu misinde Aisha yali akyali portable ng'akyesobola bw'aba mulenzi mbula kalevu osobola okuba omunene ng'oli mbula kalevu kiba tekivaayo bulungi kiba tekivaayo abanene si bambula kalevu agamba nti bwe basimbuka mu misinde nga Aisha tannagejja fasabaktuhu nenkola ki nemusooka mu maaso ani asooka Aisha anyumya nti twasimbuka mu misinde ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemusooka qabla an ahmila al-lahmi nga sinnateekako ki mubiri Aisha agamba nabbi namuleka paka n'abyerabira ebyaliwo bw'amala oteekako omubiri fasabaktuhu era nenziramu netuvuganya mu misinde nenziramu nemusaba nti wayi okyansobola tuddukemuko fasabakani kwolwo nakola ki nansinga olira nabbi bwamugamba tilka bidhaaka kati duro nkusasudde kati duro nange nkusasudde kululi wansinga ng'okyali portable akati omaze oteekako omubiri leero nange nkoze eki nange nkusinze oyo ye mbaka Muhammad okusaaga okwo kwaliwo ebbanga eryo lyonna nabbi nga yeetegekera budde buno era ng'amutunuulira n'agamba nti luli boolwo luli wansinga ng'oli portable naye nkulaba kakati alhamdulillah ogenza onywera mu bufumbo nabbi n'agula ennyama yagula nyama yokka baddamu alayhi salatu wassalam okusimbuka mu misinde Aisha nabbi n'amusooka nabbi n'amugamba tilka bidhaaka nabbi sallam alayhi salatu wassalam wallahi yasaaga nnyo ahadithi nyingi nnyo tosobola kuzimalayo waliwo hadithi emu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagenda eri Fatima simanyi Fatima yali muwalawe ng'ate bba wa Fatima ibn ammihi muganda we muto Ali okitegeera mwana wa taata we muto nabbi atuuka ayingira eri Fatima amubuuza nti waaye muli mutya nti tuli bulungi nti baawa aliwa okiwulira baawa aliwa Fatima amuddamu amugamba nti hadatha baini wa bainahu shay'un faghadhabani waliwo ensonga ebaddewo wakati waffe awo netukola ki netunyiigaganamu teyayogera nsonga olw'empisa Allahu akbar naye bano abaffe olwaleero oba omuleesi naye teyayogera nga waliwo ekiguddewo wakati waffe awo netunyiigaganamu ng'abafumbo era n'afulumamuko zaali saawa za kairuula obudde
wakati wa dhuhuri wa asiri okuwummulamu awo. Nabbi kyeyava atuma gwe yatuma namu agenda onoonyeza Ali. Ono nabbi gwe yatuma agenda otuuka mu muzikiti asanga Ali yeebase. Kyava akomawo nga ya Rasulallah ali mu muzikiti akoze eki? Yeebase. Nabbi agenda okutuuka ewali Ali nga olugoye lwe yali yeebisseeko lwamuvuddeko nga ku mubiri gwe kugenzeeko ettaka enfuufu olw'otulo otungi. Nabbi kyeyava akhadha yamsah turaba anhu n'atandika okumusiimulako ki ettaka, naye nga bwamugamba nti qum ya aba turab, qum gwakyerondedde situka taata w'ettaka. Si nti Ali yali afuuse ettaka wabula mu kusaaga mu mbeera eyakola ki ey'okusaaga. Era Ali mu bimu ku bitendo bye yayagalwanga okuyitwa abatura kubanga kiva wa mukwano omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi endala mu kusaaga kwe sallallahu alayhi wasallam, maama waffe Aisha atunyumiza n'atugamba nti omukyala yajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah id'u li an adkhula aljanna. Yali mukadde amugamba ya Rasulallah nsaba onsabire Mungu nyingire ejjana. Okusaaga nabbi yamugamba lan tadkhulaha wa anti ajuza, wayitawo dda toli wakugiyingira nga oli mukadde nga bwoli. ejjana si y'abakadde, ejjana si y'abaki alayhi salatu wassalam. Fawallat tabki, omukyala n'atambula ng'akaaba nagashinga nafaluli nakyali muvubuka kati maze okukaddiwa ejjana. Nabi sallam alayhi salatu kyeyava bagamba abaaye mumuyite. Nabbi kyava amugamba nti kyembadde ntegeeza nti togenda kugiyingira ng'oli mukadde nga bw'oli. Olw'ensonga nti Allah mu Qur'ani yagamba nti inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Abakyala bano n'abali baabakadde nga bakuyingira ejjana Allah agenda bazzaayo nga bato bwe bagenda okuyingira ejjana sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Ono yali takitegedde nti nabbi asaaga, yali tafunye message kyentuufu yennyini omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam gye yali ayagala okutuusa gy'ali. Abakadde obadde tumaze maama nedda tubadde ffe tugenda kuddawa tulaba namadhij min mizahi nabi sallallahu alayhi wasallam maa ahlihi wa ashabihi. Nabbi yasaaganga atya n'abantu b'ennyumba ye n'emikwano gye n'abantu be yawangaalanga nabo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tulaba omukyala abadde ye amaze okwebala ng'omujjana takola ki taliimu. Naye ng'ate nabbi mu kusaaga twagambye nti nabbi yadde yasaagiranga mu mazima, yasaagiranga ku nsonga z'amazima sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tulaba nti okusaaga okwo tekwakoma ku ye sallallahu alayhi wasallam, ne basahaba ne batabi'in nabo basaaganga. Omusajja omu yajja n'abuuza tabi'i n'amugamba nti ma ismu imra'atu iblis. Seeka katono nnyo omulabe waffe wa Al-Hidayah Media. Tuleeta ensonga zino tubeere nga tusoma. Tulabe nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasaaga ne basahaba be, n'asaaga ne bakyala be, n'asaaga n'abaana abato. Darsan eriffe nga kyakweyigiriza gye tuli. Era ne tulaba nti okusaaga kuno kujjulukuka ne kuva ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne kugenda mu basahaba, ate ne basahaba ne bakongerayo mu batabi'a.
ekirala seeka tetulina nnyo kuba siriasi nnyo na bulamu. Abantu abeefuula ennyo siriasi enkomerero bimaliriza bibalemye bubakuba. Kiringa nga bataata, taata n'obanga ewaka abaana tobawa ku budde, bwe buli ssaawa ojja onyiize, abaana bakumanyira mu siteeti yakunyiiga, n'okwata ebizibu byewabweru yonna gy'obadde mu kunoonya edduniya n'oyagala ate ojja obikube baawaka. Nedda. Eŋŋombe ey'okuggulawo geeti eranga tulo tw'abaana. N'okuba eŋŋombe buli omu ng'anoonya waayita. Baana baba mu bisenge olw'okuba taata azze. Taata olina okuteekawo embeera ey'okusembeza abaana bano mu bulamu bwo, okusaagasaagako nabo. Naam Sheikh. Badde nkuwa ekyokulabirako. Abuuzizza. Sajja yabuuza taabi'i nti ma ismu imra'atu Iblis, mukyala wa Ibirisi erinnya lye yaani? Kuba abaana we kubanga Allah mu Qur'ani yagamba nti illa Ibilisa aba wastakbara. Ibirisi yali yekka. Kakati ate aya endala nezitulaga nti Ibirisi ayina ejje. Kakati buno bushayitaani obulala Ibirisi tasobola kuba nti abufuna nga talina mukyala. Kakati ono amubuuza nti owaye ssebo erinnya lya mukyala wa Ibirisi yaani? Naam Sheikh. Ono yamuddamu n'amugamba nti tilka nikahun lam yashhaduhu dunya. Ombuuza erinnya ly'omukyala wa Ibirisi kyombuuza, eyo yembaga ensi gyetalabangako, so nange sirimanyi. Allahumma salli ala rasulillah. Mbeera yakutuusa message naye nga yakusaaga. Otegedde nti simanyi naye era naawe oyinza obutakifuna. Mbeera yakusaaga naye nga message ekoze eki. Ekuba kati nze embaga we mbasaagiriiko mukyala wo olina mumanya nti erinnya. Mbeera yakusaaga naye nga message ekoze eki. Katumalirize ne kino. Naam Sheikh. Sheikh Uzaifa sajja omulala yajja n'abuuza Imaamu Abu Hanifa, namugamba bwe ŋŋenda mu mugga okunaaba, naam, bwe mba ŋŋenze ku mugga nga ŋŋenze kunaabako, abasajja abo nga boolaba bangi twagendanga swimming pool zino zize kati, twali tukula twabangayo n'ebifo byaffe gye tugenda eyo mu biromberombe, ekidiba mu bidiba ne tuwuga olw'okuba nti omuntu wabanga owulira ebbugumu n'ogala ngende mpugemukko ng'olwaliro swimming pool wezi era abantu bawuga. Kakati omusajja abuuza Abi Hanifa n'amugamba nti bwe ŋŋendako ku mugga wali okunaaba nga ŋŋenze kunaaba, astakbilu alqibla am la, ndi mu mugga ŋŋenze kunaaba njolekere mu kibula ndyoke nnaabe oba nkikube mabega? Kuba kinyongezaako empeera, ndabo oba kinyongezaako empeera oba nedda? Abuuza Abu Hanifa. Imaamu Abu Hanifa yamuddamu n'amugamba nti ittajihi min jihati thiyabak hatta la tusraq, ebyekibula biveeko, bwe tunuulira we walese engoye zo oleme kuddayo, baleme kuzikubbako, otuuke kuva ku mugga nga tolina kyokola ki, nga tolina kyeweebikkako. Allahu akbar. Ezo nno ze zimu ku ngeri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ze yasaagangamu Sheikhi ne basahaba. Onzijukiza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali ne Umar radiyallahu anhu nga yali afunyemu embeera ne bakyala be ng'ebyobufumbo bwe bibeera, n'asalawo agendeko ku lusozi awummuzeemu ku birowoozo. Bwe yatuuka n'afuna asikaali n'amugamba beera awo, tewaba n'omu akola ki, ayingira. Umar olw'okuba nti yayinamu ensonga mu bakyala ba Nabbi, ate ng'ensonga eyinza okuba evudde ku muwala we, yali sezaala, naye kangende nnoonye mutabani wange ate mukwano gwange. Bwe yatuuka ne bamugamba nti togenda kuyingira, togenda mumulaba, ali mu khalwa, yeyawudde, ayina ensonga, ali mu isolation. Alayhi salatu wassalam, Umar naddayo, nenkera nadda.
olunaku olwokusatu Umar yagala sigenda kuyita muno asikali bwe yatuuka n'aleekaana nnyo nga asikaali yali anaga nabbi mugambe Umaru nze atuuse nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awulira n'atariyactinga naye abakkirira namugamba muyite namugamba nti genda wali nga tannama kumuyita naye genda omuŋŋambireko sizze kwogera naye ku nsonga z'abakyala be yadde mulimu muwala wange njagala kumulabako ng'omukwano namugamba ayingire bwe yayingira namugamba obeera otya wano ku buliri buno nga Kisra ne Kaisari basula mu weema zaabwe enzimbe zirimu esi zirimu buli kimu gw'oli wano tukiyite ebisusunku by'omuceere bye baayalanga wansi essebo katono nnyo gy'emifaliso mulembe kukyuka kati naye edda bajjajja baatukoleranga vona eyo byabanga bisubi ne bapakira mu kideeya jamanga okuba otulo ne fajiri ebayamba okwo nti okugamba nti nabbi yali ku kideeya naye yali mu mbeera eyo alayhi salatu wassalaamu n'ayingira agasizze kugamba ku nsonga z'abakyala ne banyumyamu n'amugamba nti ya rasulallah abakyala bo wabatadde ate nga tozze kwogera ku byabakyala n'amugamba nti sinnabata kati olwo amaze okutegeera nti ground eriki leveled n'amugamba ya rasulallah ate ono owange yaleese ebizibu kumanya tabu yabudde wa Hafsa ate ono owange yaleese ebizibu naga naye sinnamuta n'amugamba ekigambo ekyasesa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti twali e Makka nga tuli baakabi nnyo omukyala tayogera naye kaakati tusoose ekiseera nga batulinnyako bwe bati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aseka nga kiraga si buli mbeera ezze nti yakuta mukyala kituufu kwali kusaaga kwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omulabi waffe wa Hidaya Media nabbi awooma lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tulina ekyokulabirako ekirungi nga kiva mu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam eri yenna ayagala okusakisidinga mu bulamu obw'ensi yenna ayagala okubeera obulungi mu bulamu obw'enkomerero yenna ayagala okubeera successful mu bulamu obw'oluvannyuma ayina okulaba ng'atambulira mu footsteps z'omulungi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tweyanziza nnyo Sheikh Ashraf Kaira okwongera ate okutuwa ku mahabba g'okwongera okumanya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kutukuumire ne bannaffe abali ku kamera zaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abamalire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.